abagumye mu buyinike n'omugenzi amuwa ekiwummulo eky'emirembe. Nassaako omukono gwe Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Kabaka. Omubaka wa Katikkiro Charles Peter Mayiga asabye abantu abali mu buweereza obw'enjawulo okulabira ku mugenzi oyo engeri gy'aweereza mu bitongole by'enjawulo ate n'atabeerakoko. Bw'obanga oweereza ebitongole, bw'obanga oli mirimu egy'abantu bonna, olina kweyisa otya osobole okuva mu mirimu egyo nga tolina kusamuliza toomi mu maaso, nga tolina kikusamuliza ttaka ng'oli bwoti nga bw'atambudde omugenzi Kabanda ono yeebase wano. N'olwekyo tutwale enneeyisa ya mukulu Kabanda ono Muzeeyi Kabanda ng'ekyokulabirako, tusobole okulaga omukululo era tugulekewo ku nsi kuno oguwandiikiddwa mu bwina atasanguka nga ye gwalese mu biti ebyo mu ddiini, gwalese ng'aweereza Ssaabasajja Kabaka, gwalese ng'aweereza eggwanga lino Uganda. Omwami wa Ssaabasajja atwala essaza Butambala Katambala Alhaji Suleiman Magala ku lw'abannabutambala bonna agambye nti bakubidde ekkonde eddene nnyo okuviibwako omuntu abadde ayagala ennyo essaza lye era aliweereza mu ngeri ez'enjawulo. Abadde mpagisa eddugge mu nteekateeka z'Obwakabaka mu ssaza ly'e Butambala. Banaye mbasaasira okuviibwako omuntu ono. Abadde omugaso gye tuli ffenna ku sayidi y'eddiini, ku sayidi ya gavumenti eya wakati batunyumiriza tebyakola byali matendo, naye ate ku Bwakabaka atukoze bulungi. Mukama tusaba Mukama Katonda amusaasire, amugonjeze olugendo lwe. Nenjagala okubiriza abantu mwenna byomba muteekateeka abaana bammwe bateeketeeke nga mubakuliza mu mbeera ey'obuwangwa n'ennono, omuntu akule ng'ateeka ekitiibwa mu Bwakabaka bwe. Okuziika omugenzi Engineer Ibrahim Kabanda kwetabiddwako Omulangira David Kintu Wasajja, Minisita w'ebyobuwangwa n'ennono Oweekitiibwa David Kiwalame Male, abakungu okuva mu gavumenti ya wakati, bannaddiini n'abantu bala bangi. Ababaka ba Paalamenti bonna 529 banaabeera mu Paalamenti y'e11 bakubye ebirayiro byabwe mu kulayira okulungudde ennaku ennya, era kaakano bafuuse ababaka ba Paalamenti abajjuvu. Peter Odong, omukungu mu kitongole ky'amawulire abagenyi n'ebyekikungu mu Paalamenti, agambye nti enteekateeka yonna etambudde bulungi okutwaliramu ng'ekisigadde babaka okulonda sipiika n'omumyuka we. Now I'm happy to report that we have been able to swear in 131 members of Parliament today, bringing the entire total to 529 out of 529. So we have had 100% attendance. Let me also inform all members that the first sitting of the 11th Parliament of Uganda will take place on Monday, the 24th of May, starting at 10 a.m. Godfrey Saazo, omubaka wa Gomba East ne Tebandeke Charles wa Bbaale, esirabu bagambye nti baakuliteeka mu myaka gino 5 baakulissa ku babbi b'ettaka abeeyongedde mu bitundu byabwe. Ababbi b'ettaka abo bombasaba balame batandike kuddukanga musana nga abantu babalaba, kubanga kunze nabo kujja kubeerako omubi oba oli awo n'asiibula ensi. Naye twagala okulaba nga bannabbaale nabo bafuna obwenkanya mu kitundu kyabwe, ate era nga bannayuganda ewalala yonna. Gomba 9 ku 10 abantu bali ku bibanja, era bannannyini mataka ago tebabaddeewo. Naye emyaka ng'esatu okuva emabega twafuna okulumbibwa. Abantu basula tebeebase, awo tebakyakola kubanga tebalina security kuwa we bakolera. Joseph Gonzaga Sewungu, omubaka wa Kalungu West, agambye nti atandikira ku kubanja nsimbi obwakabaka bwa Buganda ze bubanja gavumenti ya wakati, era n'alangirira twakuvuganya ku kifo ky'omuwanika wa kabondo kabaka bava mu Buganda. Bintu bibiri kwogera ekisooka kubanja ssente za Buganda. Saagala bwa ssente bwa Buganda Caucus, njagala muwanika bwa Buganda Caucus, omuwanika asobola okubanja ssente ezo ziveeyo biliyoni 2.3 labe nga ababaka ba Paalamenti ba Buganda babaka eddoboozi erisinga ababaka abalala. Meja Jeno Kahindo Tafira agambye nti musanyufu nnyo abalonzi okumukomyawo nti emyaka 5 gy'amaze nga si mubaka oluvannyuma lw'okumumma akalulu na George mulumye nnyo. Otafiire bw'abuuziddwa oba kino ky'ekisanja ky'ekisembyeyo, agambye nti kikafuwe ye tannakoowa. Afrika yaffe eri bulungi, ebbanga ddene lyemaze wano. Afrika gikoledde ki ky'ekyokukola? Mwe muli mu bya Uganda, twabalala tumanyi Afrika bwe enaaba tenatereera, Uganda teyinza kutereera.
toyinza kugamba nti ekigere kyange kiri bulungi omutwe guguma fe twadde wano tulina emyaka 34 ale yatuwa amagezi. Wakayima Nsereko omubaka owa municipal y'e Nansana agambye nti emyaka 5 gy'amaze nga tali mu parliament olw'obuwanguzi bwe okufutyankibwa nagyo gimufudde busa. Abantu be Nansana ebintu ebibaluma ne Uganda yonna ne ndi mubaka agenda okukiikira Uganda yonna okutuusa ensonga ssemasonga naddala ensonga z'ebyettaka. So njagala obbategeeza bakama bange ffe nga omubaka ow'ensonga jawo obbategeeza nti ensonga y'ebyettaka tugenda bikolako bulungi. Jena Baker Jeje Odong yali minisita w'ensonga z'omunda oluvannyuma lw'okulayizibwa agambye nti naye ebyokuwummula si byaliko era tannabirowoozaako. Odong era alabudde abakaka gavumenti okuyimbula abasibe abakwatibwa ku nsonga ezeekuusa ku byobufuzi agambye nti okuyimbula abantu bano kulina kuyisibwa mu mitendera. As I speak, quite a number of them are still in prison and they are being processed through the legal procedures as by law established. It would be preposterous for me to say, let them be released. If indeed they have crimes they must answer to. So allow them to go through the process. If they are found not to be guilty, they'll be let free. But if they have something to answer, let them do that, please. Jeno Edward Katumba Amala omu ku bakiikirira amagye mu Parliament wabuuziddwa ku nkolagana y'amagye ne bannansi eyonoonese ennyo ensangi zino akkiriza nti waliwo ensobi ezikolebwa kubanga ne bannamagye nabo bantu. Naye nga amagye tegavanga ku mulamwa lwakubeera ggye ly'abantu. Era ndowooza mulaba bwe baba bakoze ensobi ng'omuntu beetonda kubanga nammwe bwennyini mukola ensobi temuwandikawo byaswakaba ebitaliiyo naye omuntu temumwetondera ne mugamba n'ekifaananyi kye twataddeko si kyekyo naye twetonda. Kati buli muntu mu mulimu gwe alina ensobi gy'akola naye senga abagirabye nti nsobi neyeetonda ng'omuntu sirowooza nti ejje lyaffe gemajja agasinga okugyako ebintu ebimu ebiyitira ng'era omwana awaka ne bobeera n'abaana awaka mubeeramu obukola ki obuyitira. Akabi kakubye nate bwe kizuuliddwa nti waliwo kopi za ssemateeka wa Uganda ezaakubiddwa nga zooleka nti ekisanja kya Paalamenti empya e11 n'ekya gavumenti ez'ebitundu nti kijja kuba kya myaka 7 so si 5 nga bwe kimanyiddwa mu mateeka. Ekitongole ky'eggwanga ekikuumi era ekirezi kya ssemateeka w'eggwanga ki Uganda Law Reform Commission mu teeka nga zooleka ebintu ebyo ekifuula nnenge. Abakulu bagamba nti bakimanyi bulungi nti kooti ya Uganda ey'oku ntikko yasalawo dda eggoye ku nsonga eyo mu musango malema abirizi gwe yawaabira gavumenti ku by'okunaanula ekisanja ky'abakulembeze okuva ku myaka 5 egimanyiddwa okudda ku myaka 7 nti kino yakisazaamu nga kikontanira ddala ne ssemateeka wa Uganda. Ekitongole ekyo kigamba nti mu kuddamu okufulumya ssemateeka yakolebwamu ennongoosereza bwe baafulumizza jjuuzi mu Septemba 22 ennamula ya kooti eyo baagirambika bulungi. Bakinogaanyiza nti Paalamenti eyokka erina obuyinza obugonjoola ssemateeka nga bwe kirambikiddwa mu nnyingo eya 259 era kijja kusigalawo ng'abakulembeze bonna baweereza ekisanja kya myaka 5 okuggyako nga waliwo ennongoosereza ezikoleddwa nate. Ekitongole kino kikubidde kikoowoola bannayuganda bonna baleme kubuzibwabuzibwa kopi za ssemateeka ez'ekimpatiira ezisaasaanyiziddwa ku mikutu emigatta abantu eziraga nti ekisanja kyanaanuddwa okudda ku myaka 7. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutuusibwako langi ya Global Paints, langi esinga okunyiriza ate nga tekaddiwa erimbika eby'enjawulo. Saako Sahara Muchuzi Mix akanzaali akawembaazo obuwoomi obusukkulumu nga balina Sahara tangawizi tea amajaani agawa caayiwo eddekende. Kimenya mateeka okusaabalira ku mmotoka eyo okusaabalira mu mmotoka ey'olukale ng'olina obulwadde obw'obulabe ennyo obusiigibwa nga munnamateeka Fred Kisemwanga bw'annyonnyola. Singa omuntu yenna ateeberezebwa okuba nti alina obulwadde obusobola okukwata abalala ng'abaliraanye oba ng'abakutteko ayingira mu mmotoka ey'olukale. Wano mu Uganda tuyina zi taxi oba baasi erimu abantu abangi nga tabuulidde kondakita nti alina obulwadde aba azizza omusango ogw'okusiiga abantu obulwadde obwo ajja kuvunaanibwa era singa gunaamusinga ajja kusibwa
emyezi 3 era ajja kuliyirira kondakita oba nannyini mmotoka oyo ssente z'anaaba akozesezza okufuuyira mu mmotoka eyo oba okugyoza okusobola okugijjamu obulwadde obwo ono bw'aba ataddemu. Chancellor wa Myaka University Professor Dr. Ezra Suluma azzeemu okuwanjagira gavumenti efeeyo okutumbula emirembe n'okumalawo obutabanguko mu ggwanga nti kireetedde ne bamusiga nsimbi okwebalamira ddala Uganda obutaleetamu ssente zaabwe. Mwana okuva ku ttendekero lya Myaka University Business School, Professor Suluma agambye nti abayizi bangi bafuluma nga banoonya emirimu wabula embeera y'obunkenke ebeerawo mu ggwanga yaleetedde ebbula ly'emirimu okweyongera wano. Principal wa Myaka University Business School Professor Wasobalunyo awanjagidde abayizi bakwate omumuli gw'ettendekero eryo n'okubeera abeerufu nga bakola emirimu gyabwe. Ye Professor Barnabas Nawangwe amyuka Chancellor wa Makerere University agambye nti kubadde kusomozebwa kw'amaanyi nnyo okuteekateeka amatikkira mu kiseera kino eky'ekirwadde kya COVID-19. Amatikkira gano gakukomekerezebwa olunaku olw'enkya n'abayizi okuva mu bbanguliro ery'abakuguse mu mbeera z'abantu n'abakuguse mu bwa engineer saaka abasizi b'ebifaananyi. Omusumba w'Egayaza the Reverend Saalongo James Lubega Musisi afalasidde bannayuganda okutwala olulimi oluzaaliranwa ng'omusingi ensi kw'erina okukulira n'okugunjula abantu baayo okutambula obulungi. The Reverend Saalongo Lubega Musisi asinzidde mu kusaba kw'okwebaza omutonzi olw'obulamu bw'awadde omugenzi Dr. Kefas Nelson Samuel Kigaanira Sentogo mu kkanisa y'omutukuvu Stephen Kasangati n'agamba nti abantu bangi ng'omugenzi oyo bafubye nnyo okulaga ensi obugagga obuli mu nnimi ennansi nga bayita mu kusomesa olulimi Oluganda, kyokka kyewuunyisa nti ab'omulembe guno basazeewo okukopperera nnimi ngwira n'obuwangwa obutategeerekeka. Omugenzi Kefas Nelson Samuel Kigaanira Sentogo abadde Katikkiro w'ekika ky'Enjobe, omuwandiisi wa bitabo by'olulimi Oluganda era omusomesa waalwo nga yamala ebbanga ddene ng'asomesa olulimi Oluganda ku rediyo Kyabassa ng'ayita mu pulogulaamu ez'enjawulo. Ssenkulu wa CBS FM omukungu Michael Kawoya Mwebe mu bubaka bw'atisse akulira ekitongole ky'amawulire ku CBS FM omukungu Godfrey Male Busuulu atendereza nnyo emirimu n'okusingira ddala okusomesa abantu b'omutanda okumanya olulimi n'okunyiikirira ennomo y'Obwakabaka omugenzi ono by'akoze. Mukadde waffe ono agenjedde mu kaseera ensi ebadde esinga okumwetaagira ennyo olwa byonna byabadde akola naddala mu kutumba olulimi Oluganda, ebyobuwangwa wamu n'ennono. Mukadde waffe wantu n'amujjukira olw'obwagazi bw'abadde nabwo eri kabaka we, eggwanga lye wamu n'ekika kye eky'Enjobe. Abadde muweereza mwesigwa era omumanyi abadde asomesa lwa Sande ku CBS mu pulogulaamu olulimi n'ebyobuwangwa. Ebbanga lye twajje naye tumuzuddemu ebitone ebitali bimu ombadde ekyobuwandiisi, obuyiiya, obuntuulamu n'obumalirivu mu buli kyabadde akola nga saako engalo ze. Tunaamujjukiranga buli kaseera olwa byonna by'alese akoledde ensi eno. Tusaba Katonda amuwummuze emirembe. N'asaako omukono Michael Kawoya Mwebe, Ssenkulu wa CBS FM. Omukungu Godfrey Male Busuulu akululu agambye nti Dr. Kefas Sentogo abadde mpajiruwaga mu kusomesa n'okulambika olulimi Oluganda. Mukadde waffe yabadde mukwasi wa budde nnyo nga munaakola pulogulaamu ya saa 9 abajja tukanga ku 8 n'asooka kuyita n'aga nti wange tugenda kwogera ku kino naye kinaatambula kitya ne mukipanyako ebirowoozo. Abadde mwegendereza nnyo nga tugamba nti ogenda ku rediyo weegendereza okuswala toyogera biyitira. Abadde munoonyereza, abadde mwetowaze, abadde agoola nnyo ensobi zaffe ku rediyo, abadde nga tasirikira kintu wabanga abadde ayagala okyogera akyogera. Omukulu w'ekika ky'Enjobe omutaka Ssenjobe mu bubaka bw'atisse omutaka Wilson Sentogo agambye nti emirimu egikoleddwa omugenzi oyo mu kika kye n'Obwakabaka gyakujjukirwa ng'ekiseera kyonna. Dr. Sentogo afiiridde ku gy'obukulu 75. Ng'esigadde ennaku mbale okulonda sipiika wa paalamenti n'omumyuka wa paalamenti we-11 zituuke, abeesowoddeyo okuvuganya ku bifo ebyo buli omu yeesunga obuwanguzi.
Guno gwe mulundi ogusoose mu byafaayo bya Uganda okuva lwe yafuna obwetwaze mu 1962 ne Uganda okuva mu mugendo okudda mu nkola ebibiina ebingi mu 2005 ebifo bino ebibiri ekya sipiika n'omumyuka we okubeerako okuvuganya okw'amaanyi. Ekibiina kya NRM nga kiyita mu lukiiko lwakyo olufuzi olwa Central Executive Committee enfunda eziwerako kibadde n'erinnya limu ku kifo kya sipiika ekiweereza mu Parliament, wabula ku mulundi guno embeera yandikyuka ababaka b'akabondo ka NRM boolekedde okulekebwa bakuba akalulu akaabwe ku baabwe eri abo abeeyagaliza ekifo kya sipiika. Jacob Olanya yeeyagaliza ekifo kya sipiika wa Parliament wamu n'abadde mukama we Rebecca Alitwala Kadaaga. Olanya agambye nti Parliament y'ekumi erina ensobi nnyingi zeekoze ezeetaaga okutereeza era nti bimu ku byazze okutereeza. The next 5 years of Parliament should not be like the last 5 years. There are things we must change. Whether I am there or not, there are things that should change. And there are many. We have to restore public confidence in this institution. This is the only parliament where parliamentarians, wherever they are seen, they are jeered at. And it's because of the way we have been doing business. This must change. We cannot have the next 5 years of this parliament being just like the last 5 years. No, it's not acceptable. So these are things I want to see, even as just a member of parliament. But this must happen. But there must be a process of making this happen. And I want to be part of that. Jacob Obotho mbaka West Budama Central avuganya kifo ky'omumyuka wa sipiika agambye nti ye akakyoka NRM ako ntiko kye kanaasalawo kyajja okugenda nakyo. Sekuweesangawo nti obumanyirivu bwendina mu Parliament ya Uganda, obusobozi bwendina ng'omuntu tesaanidde okubeera deputy speaker. Seko aba nga yasazeewo sisobola okuwakana Seko. Sirina amaanyi agawakana ekibiina ga NRM. Nze ng'Obotho nja kugoberera Seko bwe n'agamba nti. Mu ngeri y'emu n'akwataganye n'omubaka wa Gomba West Robina Lwakoojo nga naye agambye nti olukiiko lwe kinaasalawo naye kyajja okugenda nakyo. Seko bwe batesazeewo nina okugendera kulera pati nze kolera Parliament naye njagala tubeera omwo. Tekigasa kubaawo nga muli awo mulwana ogamba tekiyamba. Njagala tubeera omuntu omwo kubanga bwe kiba nga si kyekyo omuntu asobola okuyitawo nga tasaanidde. Naye nze nina obwesige nti nze bwe bagenda okuweereza obwa deputy speaker. Wabula Thomas Tayebo mbaka wa Rohindya North nga naye yeegwanyiza entebe eyo ebyakakyoka NRM akaseeko okubasalirawo takkaanya nabyo. Seko saagala ntempisewo nzeka. Yagala ndeke mu kabiri. Tugende mu NRM awo mu boxi twekubiremu. Twekubiremu awo twesotinge. Sirowooza nti Seko yo tewuliriza Bannayuganda. Seko nze kyemanyi demokrasi ya NRM gye yaleeta. Singa babadde tebaagala kutuwa omukisa tebaatugambye ntuleete foomuzi. President yatusinkana ffe bana abeesimbye ku fulaga ya NRM atumanyi. So singa abadde tayagala kukola naffe tayagala ntubeereko n'akalulu yalibadde tatugamba nti tuteekeyo foomuzi. Ibrahim Semujunganda mu FDC era omubaka wa Kira munisipaali olumaze okulayira agambye nti ekiddako waakutuukira buli mubaka amujjukize nti ekifo kya sipiika kyetaaga. Netegekera lunaku lwa Mande era bwe lunaazibira nga nze sipiika wa Paalamenti ya Uganda ey'ekumi. So kati ngenda kukola obusembayo kubira ababaka essimu okubayozaayoza ate n'okubasaba akalulu kubanga okusaba akalulu nkuliramu experience. So n'olwekyo kati maliriza okulayira netegekera kalulu na butya bwe naatambuza Paalamenti ya Uganda nga ababaka bamaze okumpa obwesigwa ku lunaku lwa Mande nga ennaku z'omwezi 24. So noonya kalulu ka buli memba wa Paalamenti kenkana n'aka buli omu. Engineer Richard Sebamala omubaka wa Bukoto Central mu NDP nga naye ekifo kya sipiika kyetaaga agambye tiyandiyagadde okwegatta ku banna abalala be bavuganya ku kifo kino ku ludda oluvuganya gavumenti wabula bwe beegatta tebajja kuwangula so nga ate buli omu bw'asigala ku lulwe n'apeereza ba NRM kijja kumukolera n'agamba nti ekyabamu ku bannaddipi banne obutamuwagira tekimuyigudde ettama. Simanyi abamukulu Semujju naye akyali mu race naye kati we twogerera kweteekateeka weekend eno Mande tugenda okutuuka mu kulonda kwa sipiika nga neeteeseteese kubanga ne bwe tuleeta omuntu omu era tawangula opposition DP n'abantu 9 nabali balina 32 ne bwe muwa omwenda ogwange era takola ki era tawangula. Kitwetaaga kwe konvinsinga bannaffe bali abangi nga bwe kisoboka yafuneko bakonvinsinga nange nfuneko benkonvinsinga tugende tulabe ekigenda mu maaso era kijja tunyumira nnyo nga balonzeeko omu ekiwayo ekisigadde tukisigaze.
amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako pikipiki tvs 125 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu yuvrage ebbanda. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Africa ekya CAF kikoze enkyukakyuka mu nsenka y'emizannyo gya Africa Cup of Nations Beach Soccer Championship ezigenda okuyindira Senegal oluvannyuma lwa DR Congo okuwanduka mu mpaka. DR Congo ebadde mu kibinja ana bategesa ba Senegal, Uganda ne Tanzania era Senegal mu mpaka zino ebadde yakugulawo ne DR Congo nga 23 omwezi guno. Kakano CAF esazeewo nti abateesiteesa ba Senegal bakugulawo empaka zino nga batunka ne Uganda Sun Cranes nga 23 omwezi guno, olwo Uganda ezeeko Tanzania nga 24 omwezi guno, omupiira gwa Uganda ogunaasembayo mu kibinja A. Uganda Sun Cranes empaka zino ezeetaba mu mulundi gusookera ddala era yayitamu okukiika mu mpaka ezo oluvannyuma lwa Ghana gye yalina okuzannya nayo mu kusunsulamu okuwanduka. Mpaka zino zigenda kuzannyibwa okuva nga 23 okutuuka nga 29 omwezi guno era ensi zonna zigenda kuba zirwana okukiika mu mpaka z'ensi yonna eza FIFA World Cup Beach Soccer ezitibeera e Russia. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako seminti atawunyikamu mu kusiba tayiro ne ziwangaala. Super Bond Tile Adhesive akolebwa Caro Adhesive Works Limited ng'asangibwa mu hardware zonna nga bali wamu ne Miles Funeral Services ku Kabusu Road okumpi ne Mona Lisa abakola enteekateeka ey'omulembe ey'okwerekera omwagalwa we akuvudde ku maaso n'aziikibwa mu kitiibwa. Agafubutuse Nigeria ga musajja kanywa musaayi aduumira abajambala ba Boko Haram Abakaka Mohammed Shekau atalabikako, ensonda zigamba nti yattiddwa ate endala zigamba nti yafunye ebisago okuva mu ddwaniro era mulwadde muyi. Ensonda era zigamba nti wabaddewo okulwanagana fuuke wakati wa Boko Haram n'ekibinja ekirala ekyewaggula kwa Abakaka Shekau ekiyitibwa ISWAP, nti era mu kukekeza ennyago okwo Shekau abakambwe baamusazeeko nga talina buddukiro kwe kumusindirira agamujje mu budde. Wabula waliwo oluvuuvumu olulala olugamba nti musajja mukulu Shekau newankubadde baamuzingizza naye yeemuludde busota n'atonta, kyokka yadduse n'ebisago eby'amaanyi era embeera gy'alimu tewoomya nakabululu. Waliwo n'ebirala ebiyitingana nti Shekau bwe yalabye ng'ensi emufundiridde yagezezzaako okwetta. Amagye ga Nigeria gagambye nti tegajja kwanguyiriza kulangirira kyatuuseewo era omwogezi waago Brigadier General Mohammed Yerima agambye nti bagenda kutwala akadde nga banoonyereza otuuka lwe banaazuula amazima. Omanye omusajja ono wangeri nga siiti emirundi mingi babadde nga bamubika, wayita akaseera katono n'addamu n'alabika nga mulamu katebule n'okwewaana ne yeewaana. Abakaka Shekau yafuuka omuduumizi wa Boko Haram mu 2009 ng'eyali mukama we Mohammed Yusuf attiddwa amagye g'e Nigeria, naye okuva olwo aye omusaayi gw'abannansi ba Nigeria mitwalo na mitwalo. Alipoota ziraga nti bannansi ba Nigeria emitwalo 4 n'omusobyo be baakatomokera mu lutalo lwa Boko Haram ate abasula mu bukadde obubiri be badduka mu maka gaabwe. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II asimye emirimu egikoleddwa musajja w'omugenzi Engineer Ibrahim Kironde Kabanda mu kuzimba Buganda ne Uganda yonna eyawamu. Ababaka ba Paalamenti bonna 529 abanaabira mu Paalamenti e11 bakubye ebirayiro mu kulayira okulungudde ennaku ennya era kaakano babaka abajjuvu. Akabi kakubye nate bwe kizuuliddwa nti waliwo kopi za ssemateeka wa Uganda ezaakubiddwa ez'ekimpatiira nga zooleka nti ekisanja kya Paalamenti n'ekya gavumenti ez'ebitundu nti kijja kuba kya myaka 7 so si egy'etaano egimanyiddwa. Agafuutuse Nigeria ga musajja kanywa musaayi aduumira abajambala ba Boko Haram Abakaka Mohammed Shekau talabikako ng'ensonda zigamba nti yattiddwa, abalala nti mulwadde muyi. Ge mawulire ag'ekiro kino tukwagala nnyo okyo obujjajja agundegunde omuteregga. MTN bakugamba weefunire